Owekitiibwa Walusimbi former Katikkiro omukolo gwe twakulabyeko ne Museveni n'Owekiswalo Nabbosa Ssebuggwawo Kabaka ye yakusindise wamaze mu konsalutinga Kabaka yakukkiriza obeerawo oba gwotambuza Museveni mu Uganda mu Buganda mwe bannayuganda mujjukira kampeyini ya Buganda for Museveni Mengo muyambako Museveni okutwala Buganda for Museveni kansooke mbabuuzeeyo mmwe abataka ababadde awo kozi mwatugamba Museveni munyankole okay tugende n'ekyo Museveni ayagala nnyo Obwakabaka kale n'ekyo tukitutte bw'aba ayagala nnyo Obwakabaka lwaki Mwankole omugabe taliiyo Buganda Museveni yabawadde ekikubagizo abataka yabawadde ekikubagizo oluvannyuma lwa Kabaka okubba ettaka ly'abataka niye bannayo omusajja yakoze speech oli era Oweekitiibwa President weebale omanye ettaka lyaffe baalibbira mu ttaka lya Kabaka Kabaka yatubba ettaka lwaki Mwankole tewaliyo mugabe nga Museveni munyankole Museveni munyankole lwaki Mwankole tewaliyo bugabe ayagala nnyo obwa Buganda okusinga Obwankole Buganda for Museveni mumuyambako kudda mu Buganda mukakasa munaakisobola omusajja natta mukazi we n'abaana ku kyalo wabula n'okwata mukazi wo n'abaana n'omugamba abakukuumireko ate nga ye yatta ababe naye bannange abataka abakulu b'ebika mmwe bantu mmwe kambabuulire basajja mmwe mugwana kutwalibwa ku DNA Mayanja Nkanje yakuuma Buganda nga teyina Kabaka nga ayina Ddamula n'amala azuukira tulaba nga yakafa Mayanja Nkanje yakafa jjo wano Mayanja Nkanje n'amala ajja n'awulira ekiri mu Buganda asiba kiro n'addayo Mayanja Nkanje yasigaza Ddamula nga ku Namulondo tekuliiko muntu Buganda n'eba y'amaanyi Wumula mirembe Oweekitiibwa Mayanja Nkanje Josh Mayanja Nkanje Buganda ya Mayanja Nkanje abataka ne mulumiriza Kabaka okubba ettaka naye bannange kino kikirabanga muli ku operation Buganda for Museveni naye abataka mulina amagezi mu mitwe ababadde waawo ministry zikyapangisa ministry za Museveni zonna zipangisa mu bizimbe bya Sudiru mmwe n'abagulira n'abazimbira nga ministry zonna zipangisa bupangisa anti ne bannange bajjajjaffe ab'edda baali basajja naye ab'ennaku zino simanyi oba ddala bajjajja Abaganda bagamba ekinaakulyako amenvu kimala kususa kitandika kisusa ministry ze zonna zipangisa era ne parliament weeri tejaawo parliament epangisa wa Sudiru era ministry zonna zipangisa ku kingdom era tewaliwo ministry eyina kitebe ng'eri mu maka gaayo era kakati baabataka Museveni abazimbidde headquarters za Buwumbi ekinaakulyako amenvu kimala kususa wabula bw'atandika okugalya temukuba ku ssimu temutukubira mbabuuzizza Museveni wa ggwanga ki mwatugamba munyankole kiki ekyagwa ku bugabe bwa Nkole
kampumbewumbe wiiki ngende mu kigambo ngenda kuwumbawumba wiiki mu dakiika 5 ngende mu kigambo kuba kirimu politics kirimu ebyenfuna kirimu ebyobulimi kirimu ebyobulamu kirimu byonna mujje wano olunaku lwali lwa Sande twali twogera ebintu okubikulirwa okwali mu ndagaano enkadde nga kulanga endagaano empya ne wabawo we bituukirira twali mu Exodus chapter 12 erimu ebintu bingi nnyo ebyali mu ndagaano enkadde Musa bye yakola ebyali reflectinga mu ndagaano empya. Exodus chapter 12 Mukama watandika nga bagamba nti guno omwezi n'omwaka bibabeereranga ebisooka. Katonda n'ababulira ebyokukola bingi nnyo omwali n'okuwaayo omwana gw'endiga ennume etalinnyirangako etaweekangako. Ne tugenda mu Yokaana John chapter 3 verse 16 bw'atyo Mukama Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Teyajja ku nsi kusalira musango naye agaanye guba gumaze omusinga. Nga mu Exodus kyaliyo Musa yabagamba bw'ati buli maka gatte endiga ennume etalinnyirangako. Musiige omusaayi ku myango oba ku shedi. Oyo yenna ataasiige amaze okufa. Tekyali kya buwaze. Ataasiige gumaze omusinga. Anaasiiga awonye. Kyali mu ndagaano enkadde. Mu ndagaano empya kikomawo mu Yokaana essuula ey'ekumi essuula ey'okusatu nga Katonda awaayo Yesu ayitibwa omwana gw'endiga ogwajjawo ebibi mu ndagaano enkadde. Kakati mu Yokaana omwo era essuula ey'e19 Yesu ali ku musaalaba. Wano mu Exodus 12 Bayibuli eraga nga buli nnyumba efunye omwana gw'endiga bagusala bakenenula omusaayi bakwata ekisuumwa bakinyika mu ezobu y'omusaayi basiiga ku miryango waggulu. Mu kitabo kya Yokaana essuula 19 olunyiriri olwa28 Yesu ali ku musaalaba Bayibuli egamba ennyonta n'emuluma n'abagamba bannange ennyonta enzita mumpe ku tuzzi. Bayibuli egamba bweti ne bakwata ekisuumwa ne bakinnyika mu ezobu ne bamusiiga ku mimwa n'agamba kati kiwedde. Era Bayibuli ekyogera bulungi nti Yesu bwe yalaba ng'ebyawandiikibwa byonna bituukiridde n'ata omwoyo